kyekiribeera ku mubuzi kuli bakulonda balunywa naye gati bamulonda dda yeyaani balunywa mumanyi ate ennyumba ey'omulembe onasonyiwanze kankulambule tulesi paaki sitingi ndowooza naye wali kadayiningi kempolampola si mu nnyumba nnene gye kino kisenge ebyo byenjagala kati ate nkyayagala kikunsi bino ngaluwumbaga nti kino kyendi mwami Lugonvu alina tetoffaali saagala kirala kajamba abeeyo ono n'engalama yamaze ate bonna bazimbye amayumba amalungi munaatusiiwa sitting dining eno servant constructors manyinza ebitunulira enzimba yaayo bwezimba shedi teyeeguya bwezimba amadiiri ezimba kyekyo waliwo abaana abali wano nga tatuukanga nawo yasindika busindisi ne bamukolera bye bamukolera wanagira abeeko kyasanga bwe tomanyi kyendaba wano This is in a sitting room. In a dining room. In a kitchen. Getting a restaurant. Aina master bedroom wano. Aina ekisenge wano. Kikino. Bano abaana batwagaza ki mazima ddala lwaki mukola ebintu bino nammwe kati twambukire Lugonvu City tuwambukire wano bannange naye kaakati gwagenda otubuulira bannange estate ki esinza okukyamula bannange kuze waakalaba eno estate ya Lugonvu n'awakana gwe tumanyi tuzitunze balaba lidio bataddewo essomero Queen of Mercy mu estate kati street ya waggulu tugirekemu adange ate wali wantu wazikako nga tosaana kukkiriza ndi mukulambula naye nga munkubi akavu tulina amakungula gaago gwe kasooli wuuyo mpisaawo wonna abantu mukusa ekirala eyo omuto kabejabeja omulabye eradde baaga bulungi nyama yasinambuza kati tulabe kye bayita okukkiriza kyekukola n'okumanya kyoyagala bro bano bye bantu benjagala gula zimba gwe tumanyi tuzitunze balaba lindirira express kyatukola mu mpegi
Amakubo gonna agawagakako gaagano bagatandiseeko ganyiga bimoroka biibyo. Biraba bimoroka biibyo abaagula mpijirungala kakoola kooliri bize twabagamba nga gaagana amasomero ganoonya bayizi. Aya baas ogasi kivulu twabagamba nga bannange tugule watoto kati gaga express bamukoze wuuyo abantu bali mu kupipira njagala bakapoloti awo nabagamba gobe enkulaakulana leka ekugobe okusinga okugoba enkulaakulana. Okitegedde enkulaakulana ekugobe nga yekugoba okusinga gwe okubanga gwogoba enkulaakulana kubanga ejja kuba yabba ezo wakasanga mmeka eziyiwa. ate jjukira waliwo ze tutaala ze wali waggulu wakikyenga yasoose kukola kkubo nga tebinnayitamu. tuyitire wano tusalireko wano eri emmotoka nyingi. Kati ate tugende mu estate zaffe tulabe abantu baffe bo betuguza bazimba betuguza muzimba gwakyali engolooza katukulage banno bazimba tebazimba. omanyi kinyumira ku bintu bino abantu balinda kuzimba waliwo yankubira nanga Elias nakola poloti eyo naye nayiseeyo batandise okuzimba kanzimbe nebuuza gwe bulijjo olinze banno. So katutuukewo ku estate zaffe ezakakola tugenda zigatta estate nga 3-4. Estate ezo twazibaguzanga ku bukadde wakati w'omunana n'obukadde 10 ng'ayina amakulu. mwazibaguzanga wakati w'omunana n'obukadde 10 naye ku lwaliro jangu erungala kakoola ng'oginoonya 5 ku 10 n'ekyapa. Muganda wange bintu byatabuseemu essannyalaze bwe twatandikira nga teririiyo naye kati riri mu ttaka twalireeta. Okitegedde express wuli omulabi obirano olengera express paka kuwulira bubi. Abasajja obalaba bwe twagira eno nga amayumba gonna tegakola ki obalaba ge basitula ogalaba gana masannyalaze mapya mandaba galina ne zino waye embikke basalale anas tugenda kuba ne project zammwe tukuwa ettaka n'osasulako zonna z'olina nti nze mwami lugonfunyirako ssente bweziti buli mwezi nja kusobolanga kusasula ssente bweziti era ne tukola endagaano bw'ogamba nti nze buli mwezi nja kusobolanga 5 geego buli mwezi nja kusobolanga 6 geego buli mwezi 7 geego mwami lugonvu nze ndi wa mwezi naye ssente tebazimperawo nga lumu bazimpanga 2-3 ngaga nti nedda endagaano tukole yanga 10 nti kale kati awo wetujje era weetegeke tugenda kuba ne projekiti ezo beera n'akasente ko kateeke ku akiba tujja nga teweetaaga kuba na ssente zonna ate bino sasulako ebitundu 7 nkubuuza kimu oyinako mmeka nti nyinako 3 tusasula esigadde leeta mpola oba 5 oba 6 oba 7. nkola nnungi eyo yakwewaayo lwaki ate nga temuli interest yeyongerako nti abasasula ekibanja mpola mujja kwongeramu bweziti amazeeyo n'asasudde empolampola ssente ziba zezimu kyetwetaaga kiri kimu bwe wokomitinga nti buli nga 10 nja kusasula emitwalo 5 zo zisasule ekisa ekingi saagala ati tukizanyiremu mufunze kwekomitinga zona osobola kyekiri kyokugamba nti onaasobola mmeka era nga kiwandiikibwa nga tukuwa ettaka lyo ng'ozimba
nga tukuwa ettaka lyo ng'ozimba kikola bwe kiri katutuukewo tulabe wano ojjukirawo zijjukirawo saava nti ng'eri mu kukola masanyalaze by then tigaaliwo guli mu nnyumba kati otuuka nolaba neighbor kuyo ono wuno azimbye kale esituse asitwa kalina kati ene estate ogiraba bano babiri basa ateeza obuvunaanyizibwa mukwongereyo kati buli omu aga nti ngaawo bwe wati wenjagala we twagirawo tewali kyaliwo abantu be babitaddewo enkulaakulana gwe olina ogissaawo tolinda bagikuteerewo jangu tweyongereyo nkulagewo ne wansi wali eno ogijjukira eno ogijjukira ekigibuzizza okimanyi amayumba ogajjukira gaalimu baasalawo babalaaka 2 3 noono wuuno asitudde ozirabye ozirabye noono asitudde n'ebimu neekanga bwekansi katuyongereyo tulabe neeno yali nene eri yonna ndowooza obalafu abazimbi noono wuuno azimbi wano tewali kyaliwo abaagula wano tebasangawo mayumba gano bebagataddewo bebakoze eki naye sebo kati bo ate eri kkubo lyabwe lyerino ano amakubo mangi mwegali buli luvannyuma lwa plots 2 mulimu amakubo buli luvannyuma lwa plots 2 mulimu amakubo plots 2 mulimu amakubo plots 2 mulimu amakubo ebyo nowuuno wano atunudde muli nekkubo lye oli wuuyo ate naye atunudde muliri ayina erirye naye alina erirye twambuke n'ekyengulu tuli kyemmanga okay n'ekyengulu tugendeyo tulabeko omanyi kintu kinyumira nga kulaba muntu n'afuna akasente akagula akataka ke n'afuna n'akasente akazimba ate ennyumba ey'omulembe nansonyi wange kankulambule tulesipaaki sitingi ndowooza newali kadainingi kempolampola si mu nnyumba nnene gye kino kisenge ani ali mu nnyumba yange tuleke naffe tukope nekino kisenge eno common bathroom kino baba alina master bedroom bulabe erina n'ekinaabiro ogirabe kitchen yine alina okufiringa baba akataka akawera bambi yebale aye ne baseresa ka black kirabye kati oli otya ng'abaana bo ebirooto byange biba bituukiridde biba bituukiridde ebyo byenjagala kati ate nkyayagala kikunsi bino ngaluwumbaga nti kino kyendi mwami Lugonva alina tetoffaali saagala kirala ate nga sintobazi odda wano n'olengera eggwanga jangu tutambulemu tukyabalambuza site jangu tutambulemu nga bwe ziri kale tugenda kumalako nga tubalaga site zaffe ez'enjawulo
Waliwo. Gende tumuyite eri. Tumiyite miryango. Tuteekako. Leero obalambudde tebamanyi. Obadde okyatenda oli jangu. Jangu. Obuyinja bwe buli. Obadde okyatenda oli. Waliwo ono. Ambula bantu bange. Kikirabaka. Gwe. Kajamba abeeyo. Ono n'engalama yamaze. Ate bonna bazimbye amayumba amalungi. Munatusuliwa. Sitting, dining, kitchen. Kitchen. Waliwo ekisenge. Ne wano waliwo ekisenge kino kinaabiro ne master bedroom. Bisenge bisatu, madiira 2. Mwebale. Ate ono naye kabedwa. Yes, sir. Wano wa? Lungala Kakoola. Ey'amakubo 2. Yeeno. Sajja omulaba ekizimbe gy'asudde. Ate ono servant. Eno servant constructors. Manyinza egitunulira enzimba yaayo. Bw'ezimba shedi teyeeguya. Bw'ezimba amadiira ezimba kyekyo. Kiraba. Eno servant. Kati nno okyali kweno. Tunuulira omusajja akategula kaatadde wansi wali. Wansi wali? Estate yemu tutuukewo. Bwe twagirira ano gana amasannyalaze tegaaliwo bro. Zino estate zaali za ssente meka ebiseera ebyo? Mukadde 10. Jjukira twakwatanga nga n'alina obutaano asasula. N'amalayo mpola. N'amasannyalaze tegaaliwo. Gabasanzeewo. Ono gamuteeredde ddala waliwe. Omuti gugu asika ateekako. Ate akyabuuza mita ngiseewa egida. Kyekiri kye watugambye? Bino si byamagero. Obuwanguzi gwabwekolera enkulaakulana gwagyetera. Kati njagala nkuvuga enkutwale ne kweri ennyumba. Eno ogirabye. Tuvudde wali Kakoola Feezi eri gye tubaddeko. Kati tuli kweno tuuke wansi. Eno estate yali estate kakale waggulu paka eno. Amasannyalaze ndowooza olaba gaatambula paka. Wangi. Laba olwogobe. Laba olwogobe. Sooka ogire mmala okwetegereza. Ono taata Janaati. Taata Janaati yennyini ono. Mama. Watabira. Bro. Bano be bantu benjagala gula zimba. Ay. Olabye ennyumba? Kakati. Ng'obwedda bwe twegira tugende tugire. Ennyumba y'abandi ojagaza kimujja university. Sanaye tugende. Kasita babeetondedde dda. Tegana amasannyalaze gantabudde. Bageebulungulizza gundiyo estate. Laba bwe gagisalako kwennyini. Otambula ne Yesu bawa mukisa. Kati oba ono ye mwami ani? Banyina kebera mu Fires.
naye yeerabye kati ddako awo obenga amuyita tulabe naye bambi enyirira bwe tomanyi kyendaba wano This is in a sitting room. In a dining room. In a kitchen. getting a restaurant Ayina master bedroom wano. Ayina ekisenge wano. Ayina ekisenge wano. Byonna biri self-contained. Ayina ekisenge wano. Ayina ekisenge wano. Ayina ekisenge eno. Abantu bate. Abantu bakola ki? Alabika aguza bamufuna mpola. Nguza bamufuna mpola naye nga balina ebirowoozo ebigagga. Ogirabye? Ennyumba ya bisenge musanvu. awo omusingi tugulabeko guncamudde gulina amasannyalaze nga bwagusitula Buli ewali poloti yiyo omuti. Oddangayo. Nzo natambulira mu estate tuze tuguza abantu. Naye nga temwerabira nti bangi. Tuzitunze mulabira nga n'essente zetuwagerako muzirina. Baguze bazinge. Ekyamaanyi ky'okozeewo bakiyita nange njagula. Omulabi shade. teri wano wange Omanyi ennyumba eba ekyali ku gundi. Eri bisenge bibiri. Waliwo ekyo. Waliwo nekiri. Kati kiri ne kiri. Bathroom yabyo yeeri. Okitegedde shade yino wano. Kati kino ye master bedroom ekinyambi kyali kiri wali. Ondabye? Lino ly'eddiiro. N'obuzimbe ennyumba ya bisenge bisatu n'eddiiro limu. ewo njija tewaviika tugende tuzirambule lw'olunaku walubawadde kyembadde ŋŋamba bw'oba osobodde okumfisiza obudde tuzikole tudde kweddako Mwami Lugonvu mutoyinamu baazigula dda. mbadde nayinda kakubuuza Zirinaamu baazigula dda. Era we baagulirawo gano amayumba tegaaliwo be bagataddewo mukomye okwagala okubuukira. Baazigula dda. Ne bamanya nti be balina okuzimbawo amayumba gaabwe balina koppa bo mwe mwagala koppa bamaze. Kale kimanyi nti bw'ojja ennyumba eno ekutiisa okugula wano. waba wa bbeeyi kati Sannyalaze weegali, mazzi weegali, neighborhood ngagga. akatete kakutomera Tulina amayembe ako. Tekatomera muzeeyi. Bulungi taata. Kalungi kalina olususu kalamu. Ekirabo. Tolinya miti gy'abaana. Yebale ssebo. Yesebo. Kale ssebo.
Ne wali wansi wali nadda wali asunidde eno mukku nemaami manju nga tebaleseeyo nnyo naye byonna biri naye ndowooza olaba obunene bw'ataano ku kikumi ennyumba yiri eri olujja luli oteekamu omukolo gw'abantu yava eno wali gundi eno paka eri kale tweyongereyo noono gwola binyumba eri ya naye eno nnene ndowooza ensonga lwaki yasemberamu naye lwolaba n'olujja yalusigaza ate nga lunene weebale kukola muganda wange weebale kukola nyumba omulungi kweyagaza naluwuuli tetujja mulambula tumazeewo ogirabye eno eno yeyambaale waka kyetujje tugiggulewo bano banguye kyetujje tugiggulewo naye bakulaga nti abo tebajja mwe mwali puloti ya gundi Nawudo omwali puloti ya Nawudo nno ndowooza leero lwe bataakoze kuba baakavaayo mujjukira esiteeti za Kimbugubbo zetuze tuba nazo ezewa difensi ewa difensi kati nazo katuzirambule lumu abaliyo nga wagula puloti mu Kimbugubboza wano mu Mpigi Town Council twagala tuzirambule zo bazimbye oba njagala tutambulire wamu ebisigadde tunaabiraba kyekiribeera ku mubuzi kuli bakulonda abalunywa naye kati bamulonda dda zemanyi yeyaani balunywa mumanyi naye ate ekiribeera ku mubuzi kuli bakulonda abalunywa ate balunywa bw'obeeyo jangu weesimbeyo ne kubaka bwa palamenti twabibalekera twayita wano gana amakubo ffe twagasaawo nga tewali makubo netugalima netugayisaamu gureda sigenda kukola kirala njagala gwotula sigenda kuvana mu mmotoka bwe njagala tuyite buyisi nga bwogenda okola ki bwogenda okwatira abantu kubanga bwe tuva mu mmotoka tojja kukola ki kakyene estate gye tulimu ogimanyi njagala ogende ng'okwata mayumba sigenda kuyimirira oli mu estate ya Kimbugubboza ewa defense nakawuliddeko ewa defense onagisibyewo ojja kwebuuza nti lwaki atadde emizigo gy'amaduuka awo eno waggulu gye tulaga kyalo Kiramba kubanga eriyo abantu abasoba mu 3 ono omulaba obalaba sorry batadde muhambo bakedde oziraba what a mountain gwe ono azimbi okitegedde
Ayinza kikkiriza nti eno ennyumba eri kwa 5 n'asigaza olwo olujja. Zino zonna ennyumba zolabamu ziri kwa 5 noono buno azimbye. Era ddala kino kyamubuze. Kino kyakulonda abalunywa. Ate wansona kikyo kyayagala. Kulaba mugambo tusi naye abaana bazimbye. Mamu gyotuukamu ng'amabaati mamyufu. Endala nga ga black. Ate eno yonna mamyufu. Eno yonna mamyufu. Zino zonna tambulira mu poloti. Eno 5 kwa 5. Gaba yagiplaninga bulungi. Ayina wano wonna lujjalo. Eno room ne self contained. Ne self contained. Ye n'abaako ne room mmeka. N'abaako ekisenge n'eddiro self contained. Kinaabiro munda kiyungu munda. Awo bijjaabwe najja ateeka septic tank. Onjagaza ati leka ndi ekikajjo kyange. Laba oli kakajjo bulambula abataka. Kati ate eno nayo tuli Kimbugubbozi. Oli azimbye ono ekyali ku musingi ono asitudde Kagaabe. Zonna site zaffe. Buli kitundu ekinsanyusa nti buli site gye tugendamu waliwo abatandise okuzimba. Okiraba? Kikino bano abaana batwagaza ki mazima ddala, lwaki mukola ebintu bino nammwe? Kati twambukire wa? Lugombo City tuwambukire wa? Bannange naye kaakati gwagenda otubuulira bannange estate ki esinza okukyamula bannange kuze waakalaba tukome wano nange kimpeddeko. Wow. Sorry gwange guliwa.
Jangwense kulinze. Jangwense kulinze. Tubulire. Ate kati twakulesa oli ku gundi. Ku kikajjo ate kiki? Ninawe. Omusoli olinga gojje wali emitala Maria. Kikuluma. Nkale. Tekera abaana. Naye kati omuntu omugamba nti enestate ya Lugonvu n'awakana. Gwe tumanyi Tuzitunze balaba. Lidio bataddewo essomero Queen of Mercy mu estate. Yoli wa kalina. Ye wa kalina. Yoyo. Bro. Ate kino ekisaawe. Bo bateekereddewo. Ogiraba? Salire wano tugende kuli. Bantu bamaze. Ate akalinga akaagala gwe. Ekaina kyekanjagaza. Bansanyide. Kati naki njagala okulaga. Bwe nali ntunda estate eno. Abantu bambuuzanga nnyo wagenda w'emizigo nga mbagamba nedda. Ne bagulawo. Kati mu kaseera kano gikola ki? Ndigendawo. Nkufunye. Nkufunye. Njagala zimba mizigo nti nedda. Wano w'emizigo lekawo. Kati mu kaseera kano gikola ki? Ataddewo olumwezi. Mugyebaleko. Ataddewo olumwezi. Nya. Maaso maduuka. Emabega kusula. Nze omu ku baala b'estate eno naye nali nange sikakasa nti nza okwenkana ekibuga bweti. Nze nkubuuza nti ate wano. Sina. Gagendawo amaduuka oba tegagendawo? Obuuza nze. Kati mu kaseera kano mujja agamba gagendawo we twagisalira nga tegakola ki? Gwe ekintu kino njagala okiyigiremu. Mu kaseera kano bw'ojja ng'ogula puloti eno omusajja ajja kugamba mpa obukadde 2. Era ebiwaso obwa 2. Naye twazitandikira mu bukadde 10, 12, ono tuli mu mpa 2. Kati street ya waggulu tugirekemu. Adag. Ate wale wantu wazikako nga tosaana kukkiriza. Sokoleke. Adag. Kujjo lingi. Olagawa ukuleti. Oli mukuja. Bananga bebi.
Wasanyukidde. Ndimukulambula naye nga munkubi akavu. Tulina amakungula gaago. Gwe. Kasooli wuuyo. Bisaawo wonna abantu mukusa ekirala. Eyo omuto. Kabejabeja. Wuuyo wekyeyo. Omulabye. Eradde baaga. Bulungi nyama. Muli mutya nyama. Mujye bali. Bulungi. Uli otya. Eradde nyama. Sibeta. Manje kuchoma. Bulungi. Uli otya. Omulabye wuli. Mujye bale tukuze. Mpanyuse. Buli wendika. Munkubi akavu. Kakati ate ki kati tuddamu eriwa tusooke tumale eno tujja kudda ndeka naawe. Wow. Kati ono azimbye oli azimba. Ganda nkubuulire ebintu ebimu tebabinnyonnyolera byeraga kyenja okugamba byeraga. Wano tetulina nnyumba gye twasangawo tewali era mujjukira bulungi. Abaalinda okubateerawo ennyumba bagule tebakyasobola kugulawo kubanga ne bannannyini bawo baagalawo. Ekiri ekibaati ekyeru kye twasanga. Kati waliwo oli ali mu kusereka omulengero eri. Tetugenda tuukayo. Nkooye tugendeko enseke. Twatandise essaawa 3. Saa zino 11. Tuli mu kutabaala. Nkuweka akasooli kange. Nseke walojjukirawo bakinyo wano wenyini bwe twayitanga ku muzikiti. Ku muzikiti simanyi baba n'olukiiko olusalawo oba asooka yabawa ekiddako. Excuse me. Tulekemu naawe. N'oli agibambazza. Agirabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ebintu bino bisanyusa. Era tugamba nga mbu Nambiddwa nsoose ku kkubo.
abasooka kukuba tebannazimba abeeno bakoze eki bazimbi yagitumiza wali wewali ekkubo lye mwami Lugongo omwo toyinaamu bazimalawo yasinambuza kati tulabe kye bayita okukkiriza kyekukola n'okumanya kyoyagala ekiraba okukkiriza kyekukola n'okumanya kyoyagala bambi bakoze nnyo eno mbadde neetegereza waggulu wali we tulaga kasozi tugenda kuyita wano tudde wali sooka oyimiryeko awo ennyumba ezebbiri ezo zirina ekifaananyi kye zikoze ate olweri tambula mbalaga bisiikirize ate olweri ate olweri ate olweri ate olweri ate olweri neeri nina akayimba kootera oyimba kandi wa bbeeyi baali bakansibyeko ne mbaga asikange tugende wali essimu z'ogenda okukubako 0700636337 bayitawo Nseke ebeera Mpigi Town Council bukadde 8 ttaka lya kyapa ofuluma n'ekyapa kyo otandika nezosobola bw'omalayo n'ofuna ekyapa ate w'otandikira oggula tukuwa olukusa okozesa ewantu webale kale tugendeyo tulabe bino byenjagala agisitudde nga luno olujja lubwe nga bw'olulaba awamatuka eno fakeri Juma waso abalunywa ava wano n'agenda wali nalujja wano maaso waddemba okusaba amaduuka ge n'alekawo emmotoka weyingira okugenda okupaakinga mu lujja emanju buli amuyitako wano alina omuguza kale kati weyongereyo nabagambye ngenda kubalambuza olwaleero kunyiiga kola kibagaa kunyiiga paka kuwulira bubi kati abagamba ebyatulagamu eki nugu yeekuluma ebyatulagamu eki nugu kati bannanyini byo si basanyufu okimanyi nti waliwo abaana abali wano nga tatuukanga nawo yasindika busindisi ne bamukolera bye bamukolera wanagira abeeko kyasanga kale